Bannakibiina ki NUP n'abooluganda lwa Eddie Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe olwaleero bakedde mu kkooti e Masaka okulaba omuntu waabwe ng'aleetebwa mu kkooti eno. Ono aleetedde ali ku miggo mu bulumi obw'ekitalo nga yenna akankana. Wano ategeezezza kkooti nga bwe yatulugunyizibwa ebitagambika ebbanga lye yamala ng'awambiddwa kyokka ne bwe yaleetebwa mu kkooti yadde omulamuzi yalagira okufuna obujjanjabi kino tekyasoboka ng'atuuse n'okugamba atemweko emikono awone obulumi. Nakubwa ensingo zino zaali mugundi namala wiiki ku nsingo nga ndi mazzi naye wagamba bampa obujjanjabi obw'enjawulo mina painkiller 12 buli lunaku siifunanga bujjanjabi businga buno kongo bulekaalimbirayo emikono nga bagitemako bagitemakonfuli ku bujjanjabi olero obulamu bwange bugenda sina bujjanjabi yeewuunya nti n'omusango ogumugambibwa nti yaguzza baagumugambira mu kkomera ng'amaze okuyisibwa mu mbeera eno. Tewakkiriza ati w'amawulire okuyingira okulaga ensi we nali nfaanana nosalira ekibonerezo ngenda mu kkomera n'omusango ogwasirya nagumanyira mu kkomera nti nabba jampa ne sweta naye nga nalaba ng'eyali amaze okukola ekibonerezo ekyampeebwa. Bannamateeka ba Ssebuufu basabye omulamuzi wa kkooti eno Abdallah Kayiza okukkiriza ayimbula omuntu waabwe asobole okufuna obujjanjabi kubanga embeera gy'alimu temusobozesa kubeera mu kkomera. Kyokka bwe kiba kiganye bano basabye omuntu waabwe waakiri atwalibwe mu kkomera ly'e Luzira li Makisoni Bay gy'abeera afunira obujjanjabi. This court has the powers to order for him to be transferred to any prison. There's that prayer that he will be remanded in Makisoni Bay, which we believe has the facilities that is required. Omuwabi wa gavumenti Michael Wakosase ategeezezza kkooti nga bwe bamaliriza okunoonyereza ku misango egivunaanibwa Eddie Mutwe n'asaba basindikibwe mu kkooti enkulu. Era bannamateeka ba Eddie Mutwe bategeezezza nga bwe watali bwenkanya okuwozesa omuntu waabwe mu mbeera eno. Amazima gali nti Eddie Mutwe tali mu mbeera ye ey'obutebenkevu, akyali mulwadde nnyo alumizibwa mu bitundu eby'omubiri eby'enjawulo. Awanise emikono gye n'abalaga enkovu zikyali mbisi n'okutuusa olwaleero okuva ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano Eddie Mutwe lwe yayingizibwa mu kkomera nga kkooti eragidde nti afune obujjanjabi tebuliiwo. Mukirabye abakirabyeko nti okwogera kwe tekuli kye tuyita coherent. Omusawo yenna alengedde ekifaananyi ekyo ayinza okukakasa nti muganda waffe Eddie Mutwe tali mu mbeera nnungi n'akamu. N'ebigenda mu maaso awo mu kkooti nkukakasa abadde tabitegeera. Mwana wange ali strong bwatyo okulaba nga tasobola kutambula yekka. Ogeddeko naye ng'embeera gy'alimu embeera sinungi. Omulamuzi akalambidde n'amusindika ku alimanda e Luzira gy'abafunira obujjanjabi n'amusindika mu kkooti enkulu eyasooka okusindikamu banne be bamuvunaana nabo omusango gutandika okuwulirwa nga gye basobola n'okusabira okweyimirirwa. The Prison Authority is reminded to give specialized treatment to the accused person since she stated in court that she was in great pain. Oludda oluwaabi lulumiriza nti ng'ennaku z'omwezi 18 May 2024 abawawaabirwa okuli Akileo Kivumbi, Mugumya Gaddafi, Grace Wakabi amanyiddwa nga Smart wa Bobby ne Edward Ssebuufu amanyiddwa nga Eddie Mutwe bakozesa eryanyi ne banyagako bannamawulire ssaako n'abantu abalala ebintu byabwe omuli essimu, esweta ne ssente ate bwe baamala ne babatuusaako n'obuvune. Bannanuupu balaze obweraliikirivu olw'embeera eyatuusibwa ku munnaabwe ne bavumirira ebikolwa eby'abakuumaddembe. Omuntu omulwadde waatuuka ogamba muntemeko emikono nfune obuweerero bannange tusaba Eddie Mutwe ki ekiyinza ogaana omuteesa agenda ajjanjabwe we mu kaseera kano obulumi bwalimu n'embeera gy'alimu
agenda kufa. Kinajjukirwa nti embeera bw'eti yalabibwako ku mugenzi Muhammad Segirinya eyali omubaka wa Kawempe North ng'asaba kkooti emuyimbule asobole okufuna obujjanjabi kyokka ne yeerema ku misango egyali gimuvunaanibwa egyekuusa ku kutta abantu n'ebijambiya mu bitundu by'e Masaka. N'okutuusa kati Segirinya tumwogerako ng'omugenzi olw'okulemererwa okufuna obujjanjabi mu budde bwe yalaajanirako ng'ali mu kkomera. Bwe twogerera nga Eddie Mutwe asindikiddwa ku alimanda e Luzira. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark